Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency olunaku olwaleero ate akedde kukigwako akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba bwe keesitukidde ne kamukeera mu woofiisi ye era nga kano kabadde kazze mbu kumubuuza na kumugamba ekisonyiwo okimusaba era ne Mathias Mpuuga Nsamba okukkiriza okukwata woofiisi yamusabibwa agirekulire oba olw'enguzi gye yali akoze okukkiriza okugiwaayo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza abantu bangi wano abeefuula abagezi, abeefuula abategeera, abeefuula nti be balina bokka sse naye bagenda kukomekkereza nga balaba ebibadde biwawaga byonna biweddeyo. Mathias Mpuuga Nsamba omukulu wano waliwo omukulu wani omukulu Joyce Baagala, tulaba omukulu Kyagulanyi Ssentamu omukulu ono twakagabo nga bwe mumulaba n'enkwezi mufaanana ku maaso ne ku ntunula kwegamba ye yafaanana enkwezi n'azimalayo. Bw'atyo bwe beekezza ku woofiisi za National Platform ogezaako okusaba ekisonyiwo eky'enjawulo owa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tusabe nnyo afune omutima omwangu oguyinza okubaddiramu naye ng'essaawa zino ndabanga ekyali ekizibu gye bali. Ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency Pulezidenti w'Abannayuganda eyalondebwa, Pulezidenti w'abantu, ajja kukolesa bangi ensobi era bangi mujja kulwawo okumutegeera, n'ate abo abanayagala okumutegeera n'otambula naye twesimye nnyo kubanga tuli very ready. Twongera obajjukiza mwenna twongera obategeeza mwenna nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the elected President of Uganda yajjanga kitangaala, yajjanga ansa eri gye tuli era tulina okusuubira nti Pulezidenti waffe waali ne byakola ne byatunuulidde okulaba nga buli kimu kitambula. Bannange twabisabirira, bannange twabirindirira ebbanga, bannange bulijjo tubirowoozaako bulowooza nga twagala kubituukako naye ng'oluusi tetusobera olw'ebigenda mu maaso olw'ebintu ebimu oba ebintu ebirala. Ne kati tulina okukkiriza nti the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kutwala mu maaso era bingi bijja kutuukawo. Era tulina okusuubira nti Pulezidenti w'abantu eyalondebwa Bannayuganda ku lwa Uganda ne ku lw'eggwanga lino bingi nnyo ebituuseewo, naye ate tulina okusuubira n'okuba n'amaanyi nti byonna bigenda kufuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Era tumwebaza nnyo olw'okuyimirirawo n'okwewaayo kw'ayina eriffe abantu abaagala okubeera nga tutambula tutereeza eggwanga lino tulabe nga Uganda egenda mu maaso. Tumwenyumirizaamu nnyo era tuli basiimu nnyo Mukama waffe, twebaza buli kimu ky'otukolera okulaba nga obeerawo ku lw'eggwanga lyaffe. N'ebitongole ebyokwerinda bisazeeko ekitebe kya NUP teryasala former Kamwokya gundi headquarters teryasala teryakkirira buli kimu bakyaza naye ffe ebyo tebitwewuunyisa nga NUP yakamala okulangirira country wide oba national wide membership registration birina embeera erina okubaawo bweti. Gino tunaba kikola kwongera kusiga katengo, kwongera kusiga kifaananyi eri Bannayuganda nti NUP eyinza okuba erina ebikolwa ebyo bimenya amateeka bye yenyigiramu. So bino byonna babikola lwa katengo naye Bannayuganda babuufu abo bavaawo dda baabuukawo dda. So teekako kyeya batoni nkuwe ekindeese olwaleero. Leero sigenda kulwawo nnyo, nina ka script katono nnyo ke njagala okubawa. Bwe twazibidde olw'ejjo waliwo ekibaluwa ekyafulumye, naye ekibaluwa kino kyasookedde ku mitimbagano oba ku mitimbagano gya mainstream media ze Uganda nga kwe kuli ne zi tabloid za gavumenti nga New Vision ne Nile Post. Abo bonna tubamanyi bakolera banyampi. Naye way back sanctions zino nga UAE Dubai emaze okuba sanctions ku Anita Amongo eyasooka okufulumya eggulire lino yali Nile Post. So agamu amawulire ge tufuna mu nkuubo galaga nti Anita Amongo yagamba omumyuka we Thomas Tayebwa
akwatagana ne NBS ne ba activists abamu ku social media n'abawa info era gundi Tayebwa yali mu kumulwana ndi Tayebwa aliko amaanyi ga mukyala oba mu kitegedde wenjogera omukyala ndoza mu kitegedde ndi Tayebwa aliko force ya Geneti era force yo yerwana Anita Amongo okategedde. Yes, kati naho nze nzida ku mulamwa wembaddiza wawano tochitwala nti it's a coincidence nga General Museveni yakamala okutufulumiza ekipapula nga wabula Minister wa Foreign Affairs Jeje Odongo kubutya ku nsonga ya Anita Amongo ne sanctions Bungereza za yamutekako. Kati wantu tunulira tugenze mu international politics, tugenze mu foreign policy, nti tugenda kutunulira nti Museveni nga dictator emyaka 4 kiki ekimufudde ow'enjawulo kuba dictator banne nga omugenzi Mugabe, Omar Bashir, nti Museveni for the past 40 years emyaka 4 gyagenda okuweza ye mukulembeze oba ye dictator atannaba kubibwako yadde sanction. Mpuliriza bulungi, General Museveni dictator oba dictator Museveni ye mukulembeze atannakubibwako sanctions naye nga n'ensi z'abazungu zikimanyi nti dictator naye nga tebannamukuba sanctions for the past 38 years. Mbuuza abadde akikola atya? Wano wenzijja wenjagala okuteera, wano wenjagala okuteera, okitegeera, wano wenkuleetera wenjagala okukola ki, wenjagala okuleetera. Na Museveni Bungereza ngemaze okuvayo ne teeka sanctions kwa Anita Amongo. Museveni yakimanya bulungi ndi target si Anita Amongo, target ye Museveni gwe batadde mu target gwe batunuulizaamu omudumu. Okiwuliza jinga bwe nkugambye Museveni ye mu gavumenti ye woba onabba gano ge mateeka g'olina okugoberera. Anita Amongo gaataagoberera era gaataategeera. Okiwuliza okkirizibwa okubba mu gavumenti ya General Museveni naye ate tolina kukwatibwa. Mpuliriza bulungi, okkirizibwa okubba mu gavumenti ya General Museveni naye tolina kukkiriza kukwatibwa. Bwe kakutanda n'okwatibwa erinnya lya General Museveni teririna we lirina kwesembereza ku bubbi bwo era okkirira bw'omu. Ekyokusatu, bw'obba n'obba bulungi nnyo nga tebakokotte, omunyago ogusinga obunene gulina kugenda wa General Museveni mu State House. Nkusomesa, njagala okusomesa General Museveni how he operates. Okiwuliriza kugendedde ku nsonga ya kusatu kankuddiremu wano, teekako shabato nowuliriza wano bulungi. Mu gavumenti ya General Museveni okkirizibwa okubba bulungi nnyo era asobola okusapootinga. Ontegerekese bulungi nnyo. Ekyokubiri, bw'obba lwana nnyo oleme kukwatibwa, kubanga bw'okwatibwa okkirira bw'omu. Tolina kunyiga ku linnya lya General Museveni era teririna kwesembereza ku bubbi bwo. Okategedde. Ekyokusatu, bw'obba no succeedinga mu kubba, omunyago ogusinga obunene guyingira State House gugenda wa General Museveni. Muganda wawe munasinga okutumiddeko gwe n'otwala omutono. Ekyokuna, bw'obba n'obba bulungi tokkirizibwa kweraga. Oba kategedde nti nzibye naye tokkirizibwa kweraga, kweteeka mu butaala nga Anita Amongo w'obadde omulaba nti nziba na Range Rover nina zibenzi, omwami wange muwadde ekirabo bafide kya Range Rover, ate munnaye nina essomero liri, nzimbye amaka bwagugwa, ntutte mutabani wa Museveni agule wa amaka gano, ababaka ba parliament wonna mbaleese balambula amaka gano. Kati kitegeeza nti okozesa ssente z'omunyago guno okwepopulayizinga, okwegula. Ekyo General Museveni takyagala era mu mateeka agakolwa mu bubbi bwe mu ggwanga muno
tikikirizibwa awo oba omenya amateeka kati eryo etteeka eryokuna lyerikwata Anita Amongo nti General Museveni ye tajja kufaayo newonaamutwala ku ssomero liri n'omugamba nti essomero lyange nze ndizimbye wingi n'ozituuma amannya g'abaana be Museveni ajja kujja era wanaatuuka mu regioni eyo ajja kuwaana lwaki nti ajja kuwaana yeetaaga bano ba electorates nti abeebukeddeya bo abaagala tatunulidde gwe ng'omuntu naye ayagala bali agenda kujja mu constituency akuwa amaanyi era akulage nti akuprotectinga naye ng'asindika message eri bano abakukkiririzaamu nti ono gwenna ye wammwe ali mu kintu nammwe muli mu kintu. That's General Museveni how he operates. Okitegeera kati naawe Anita Amongo amenye etteeka nti nzibye ate ndabisizza kyokka mu bubbi wange ate nnyongedde okwegula naddala mu babaka ababaka kati olwaleero bansinza businza tebakyawulira na kifubutuka wa General Museveni bawulira mu Anita Amongo. Anita Amongo yajja n'awa orders kati ababaka baavula bwavuzi kitegeeza okozesezza omunyago guno okugula obuganzi kati ekyo General Museveni takyagala takyetaagira ddala. Now wano wenzija ku kinyusi nkugambye tolowooza nti it's a coincidence Museveni okuwandiika ebbaluwa nga alagira Minister of Foreign Affairs Jeje Odongo amunnyonnyola ku sanctions eza Anita Amongo ne wayitawo ennaku ziizo ne wafuluma ekibaluwa nga Museveni yeemulugunya ku Service Award essente Anita Amongo ze yeewa ne banne bampuuga ekyo Museveni yebadde akasusa ejjinja. Museveni ye muntu asobola oyisa ekibaluwa ekyo olunaku lulamba ne kisatulatinga enkeera lwalo Chris bali omunsi najja ku media center n'akyewakana n'agamba ekibaluwa ekyo si kituufu tetukimanyiiko naye ng'abakisaasaanyiza tabloid za gavumenti ze zikisaasaanyiza ng'oledde kimaze osatulatinga kati gwe woba gw'empuuga essaawa zaawo weenyampira ne weepamirapamira n'oddukana n'ogwamu ekidumusi era by that time oyangwa mangu nolaba nkoze ntya okuvvuunuka kino kati General Museveni kyayinza okuzannyira however much ku mmeeza agenda bbaako ne byakuteerako okiwuliza ne byakuteera ku mmeeza naye ye agenda kulaga nti kati nkulina mu ttaano nze nkuprotectinga wano naye ng'oledde yakusuulidde dda yakutadde dda mu tageti nti Museveni tayagala kikolwa kyonna kya bulyake kimwesembereza naye nga ye master w'obulyake. Bwe muba mujjukira bulungi Museveni ne bakyaliire azze abaswaza mu nswaza ey'ekika ekyawaggulu kasa kibanga kimuteeka mu limelight oba nga kigenda kuddugaza ekifaananyi kye mu foreign policy internationale kubanga Museveni wano tatufaako nnyo kubanga yatuwugulaza naye alina eri abamulemezza wano ku bukulembeze be bazungu kati Museveni ayagala okusigaza ekyo ekifaananyi nti muyonjo simaati nnyo tali ddate kati olwayo njagala obuuza Anita Amongo Museveni waba asobola okukeera ku makya n'aswaza kyaliwe amaama mbabazi n'amuhumiliatinga paka wansi Museveni n'atakomuuko n'aswaza kyaliwe kale kayihula eyamuyirawo omubiri mu buli kimu kyonna n'amuzannyira emirimu gye. Museveni n'atakomuuko n'ahumiliatinga ono gundi Mike Mukula n'amuhumiliatinga paka wansi. Museveni n'atakomuuko n'ahumiliatinga Jim Muhwezi. Museveni n'atakomuuko ne yeesamba Sam Kahamba Kuteesa saaba lyake w'ensi yonna ng'oyakwata ekifo kyakubiri mu basinga okulya enguzi Sam Kahamba Kuteesa. Kati gwe Anita Amongo gwe yakava mu FDC gwe yakakwata mu kizigo abadde omuddugavu ng'ekizigo kyekikunyirizaako n'oyeruka n'otuukawo gwe Anita Amongo weebukeddeya eri ewasibuka obwavu ewatalina kolansi abaana nga basomera wansi wa miti nga ne kaabuyonjo bakyakozesa bikookooma bagenda wali bbali we beeyamba ne bavayo ne beekwekweya ku ttaka. Kati gwe Anita Amongo ojje n'amaanyi amayitirivu gatyo obbe ogule obuganzi mu babaka
n'abasitula Museveni obagolemu obuganzi olage nti gwe oli mugagga nnyo okoze buli kya bugagga konvoyi zikuwerekera olina konvoyi zenkana zisingana eza Janet mukazi w'oli konvoyi yo esingana eya Mutabani kumpi konvoyi eyagala okwenkana ya General Museveni kati gwe kigatto waabwe egwanita Amongo waabwe mukazi wattu kiki ekikulowoozesa nti gwe Museveni tasobola kukuyisa bubi nnyo nga we yayisa bamaama Mbabazi Bakale Kayihura Bajimu Muhwezi Captain Mike Mukula kakati who are you Anita Amongo whom are you Anita Amongo we predicted this netugamba Anita Amongo Museveni omukolera nayo yitirizo obutaala ekyo Museveni takyetaagira ddala oli mukubba naye Museveni usizo omuteeka mu kamera ekyo takyetaaga gino gyonna muzannyo gw'ozannya manya eriyo omulala asobola okuzannya gw'olowooza ba Rebecca Kadaga tebaafunanga ssente walaba ku byobugagga bya Rebecca Kadaga bimeka basekandi olabye ku byobugagga byabwe bimeka ba former speakers ba parliament olabye ku maali yaabwe bameka gw'olowooza gw'olowooza Rebecca Kadaga yali tasobola kuzimba ddwaliro Kamuli eddwaliro eddene n'ayita Museveni n'alironkinga olowooza Rebecca Kadaga yali talina gatsezo Rebecca Kadaga zati yalina radio station goza Rebecca Kadaga talina maali okiwuliriza gwe banno abadde ba former speakers olowooza tebalina bya bugagga olina akasajja ka deputy ko ka Thomas Tayebwa gwasinga Thomas Tayebwa obulyake gwasinga obwa mafia Thomas Tayebwa mu mafia alina sente abba sente nenjagala ombule Thomas Tayebwa kamulabe emirundi emeka nti tutte muhozi nene ddwali olyenzigulawo eryo bannannyini nga nkyasavinga ndi mu public office nti nine somero ugoza Thomas Tayebwa tebalina masomero tebalina ma radio station tebalina ma hotel tebalina malwaliro wakabala ab'emirundi emeka negoze n'ekyalo kyo okiwuliriza nti njagala emmotoka 3 A1 A2 A3 njagala lidika njagala bataliyoni namba okiwuliriza bwemba ngenda kebukede ya chopa yentwala konvoyi yange yite ku ttaka ejja kunsangayo kati weefudde mother God ebyo Museveni tebimukolera okiwuliriza bulungi kati ogenda kubibwa wansi completely ne banno era kyemmanyisa waza kati Chris Obole ali mu kudduka kusaba political asylum kubanga baba makize bulungi babeetolodde wenjogerera Chris Obole kubanga sente Anita Amongo gy'abadde abba ebadde eyita ku za accounts zammwe Mpuuga kati gwokiridde mu ttaka Mpuuga lino lyejjinja erisembayo kati gwe Mpuuga okiridde ate mark my words Mpuuga bw'otaalinnyeko mu kaguli nga bakutaddeyo mark my words Mpuuga bw'otaalinnye mu kaguli ne bakuteeka munda olw'emiliyoni 5 bino bye walya n'emizannyo gye mubaddemu ennamboole inti payoniya bagiyiye buwumbi na buwumbi kubanga kati Anita Amongo tagenda kukkirira yekka Museveni nga we yeeyambula Anita Amongo wali mu kulwana yeeyambula Anita Amongo tagenda kukkirira yekka mulimu bagenda okukkirira nabo nkugambye teeka waga bw'otawulira nti Chris Obole afulumye eggwanga lino agenze kusikinga political asylum any time from now kubanga ffe tufunyeko info efubutuka munda ekiri eyo munda abakozi ku parliament abasinga bagwambadde abakozi abasinga ku parliament abo bagwambadde naddala sente kwe zibadde ziyita nga bayisaako sente ku accounts zaabwe abasinga bagwambadde dda akaliro kali awo kati kino ekibaluwa besides ng'okanga mu Mpuuga bamugambe gwe ssebo tukuli mu target tubategeera bulungi era tubalaba jjukira zino sente n'aba NRM abamu tebaasanyuka
ezo service award tebasanyuka tebakisanyukira kati Museveni alinayo empiki ye Ssekikubo mwabatannategeera Ssekikubo ye empiki ya Museveni gyazanyisa mu parliament Ssekikubo is well protected oyo Ssekikubo ayinza n'okuba akubira Museveni direct call n'ayogera ne Museveni ng'essimu ye teyinawo ekyamye walala direct Ssekikubo na communicating ne Museveni kati Ssekikubo ye embwa ya Museveni eri mu parliament Ssekikubo bwakuyimirira mu bwati nagamba gwe nkuyimiridde mu manya Ssekikubo alina force emuli emabega eri mu mukozesa mwabatamanyi Ssekikubo go down tula wansi dayo mwakayuzizo ononyereze ku Ssekikubo yani nkugambye Ssekikubo akubira Museveni direct ngesimu tayinawo ekyami nayogera naye kati olwaleero Ssekikubo wayimirira gwanita Amongo nakwesimbamu nayimirira ng'akulaga ali mu saidi ya NRM wali independent awo Ssekikubo nayimirira n'akuyimiriramu waati dayo weebuuze Ssekikubo yali bamukubya akalulu Ssekikubo yadde atya mu parliament go back akakasajja nze nkeyitira mbwa ya Museveni mu parliament ya Shiki kati Anita Amongo ogenda kukkirira nga tokyalina wosobola soka Museveni akuzinze tokyalina wogenda kudduka tofulume Uganda kati Museveni agenda kunyigira wano otuke n'okulwala nga tolina ddwaliro lyogenda mu Bulaaya kujjanjaba nga balina kujjanjabira wano ate onu mase ya Museveni oba kukkiriza gambe genda kumwagakanyi si gwe yeerusiza obulamu bwo buli ku risiki okiwuliriza any slight mistake bweti ekozinga hamu ku mubiri gwo kati Museveni International akwetoolodde emaali gy'obadde obye wano n'oteekako wabweru wa Uganda eyo naye agimakinze agitegedde agikuggyeko kati nno ogenda kusigala wano wuuyo weesiriwaza mbu simanyi oguddewo eddwaliro simanyi Natasha Wadi simanyi Kayinero Gaba Wadi simanyi Charlotte Wadi eddwaliro liguddewo liriko mannya g'abaana ba Museveni which is okay kati aho Museveni akulina mu ttaano deni balyoke bakubuuze the IGG mukyala Betty Kamya gwe bakulaga nti takola ku luno this time around ajja kukola era bajja muyita bamugambe IGG mukyala Betty Kamya jangu lero office ye ino omulimu kakati tandika okunoonyereza okategedde kati naawe omulamwa gwange guliwa kubanga bino byonna nze sifunamu Jeno Museveni yafunamu ekibuuzo kiri nti fe aba opposition kino kitulekawa era tufunamu ki siva ku nsonga yange nkyagiriko nalowoozeza leero Monday wagenda kubayo censorship motion opposition wagenda bayo ekitambula nkanya kutunula mu babaka banga aba opposition sirabayo kitambula ekibuuzo kiri nti kubanga Anita Amongo omukozi wa Museveni Anita Amongo abadde abbira Museveni agezaako okulungiya erinnya lye internationally His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agenze wabweru n'amuteekako amaanyi amayitirivu Museveni n'atuuka ku kisenge nti olwaleero international tabloids zonna zitunuulidde Jeno Museveni kati olwaleero Museveni ebibaluwa bino bitandise okufuluma alaga abazungu n'abamuwa ssente nti ngezaako okulwanyisa obulyake era buno obulyake siri part of the bulyake mwe ababaka b'opposition mutudde musirise nze nnuwa mutwe mba mmanyi movement ezikolebwa move ziri mu kukolebwa essaawa oyagala okunkakasa mwe ababaka ba opposition temumanyi move zino zigenda mu maaso kino kitulekawa tutudde tuzinze emikono Museveni abba ate era atwala wiini tuzinze emikono tutunula ate Anita Amongo yandigenze wansi nga naffe opposition tufunyeemu kubanga these are signs zino statements we zitandika okufuluma nti Bungereza evuddeyo efulumiza statement Dubai evuddeyo efulumiza statement Museveni yennyini afulumiza statement okiwuliriza kakati mbuuza mwagala statement endala ki ebalemesa okwekyanga okuleeta censorship motion ku floor ya parliament oba ebalemesa okwekyanga okudda mu parliament ekubirizibwa Anita Amongo ababaka bafe aba opposition kiki muli mwagala ki byabufuzi kikaki bye muzannya nze bye sitategeera Museveni lwaki mumuwa wiini bannange
Museveni atwala wini. Museveni mumwerabidde buno bwe buzannyo bwe bwazannya nga 2026 atsemberedde. Kubanga abantu bajja babuuza mwabeera mu parliament Anita Among omulyake ensi n'ekitula nti mulyake mwasigala mutudde mu parliament. Jeno Museveni paka we yavaayo n'alwana. Abalonzi bagenda babuuza ebibuuzo bino nze nja kikubuuza. Nti omulyake sipiika wa parliament mubadde mukola ki mu parliament ng'olwedde ensi ekizudde nti mulyake mukolayo ki? Lwaki muwa Museveni wini? Lwaki muwa Museveni wini? Nzi byonna nkanyonnyodde akazannyo nkabannyonnyodde n'ensukomekereza n'ekibuuzo ekigamba ife kitulekawa aba opposition tufunamu ki? Ngaffe Munnayuganda ofunamu ki? Kati kanve ku Munnayuganda kantunuulire mwaba opposition mufuna ki? Singa kikeera ku mata Jeno Museveni n'agamba nti kati oba NRM oba Ssekikubo ali independent ali leaning ku NRM n'aleeta motion nti bagenda kusensalinga Anita Among. Kirekawa mwaba opposition. Mwaba bakawa opposition kino kibalekawa. Kino kibalekawa. Kubanga ffenna tukimanya Anita Among mubbi naye abadde abba zino tawudde tazeetwala yekka. Anita Among abadde alina omunyago gwa kasukeeri ogusinga obungi naye olw'okuba amalala amampaati amaalo Anita Among alina amaalo. Okiwuliriza? Alina amaalo. Kati amaalo ge gakuba Anita Among. Atuwuliriza? Ge gali mu kumusuula amaalo g'Ebukedya. Ge gali mu kusuula Anita Among. Okiwuliriza? Naye kituleka waffa opposition mama nyabo. Anayi bino temubiraba? Kubanga ffe tuba nga tulina Intel afaananako bw'ati nga tumanye ekitambula. Naye mmwe ababaka baffe nze nabagamba Mpuuga ye yagenda mu ttaka. Mpuuga takyasobola kudda waggulu tebakulya ekinusu. Neyo simanyi bi Thanksgiving bye bakutegekedde simanyi bye bakoze eki. Mpuuga wakkiridde mu ttaka. Ate nkukakasa bana yeffe buli lukya twongera okugukuka Jeno Museveni. Twongera okumanya Jeno Museveni obuzannyo bwe. Museveni tactics ze tezikyuka. Museveni ye muntu ajja n'akuliyetingawo embeera enkyamu. Museveni najja ng'omununuzi nga ye buzibu. Najja n'ateekawo embeera eyo n'etabangula. Najja ate ng'omununuzi azza okutereeza embeera. N'avaawo n'agenda nemusigala nga mumunyenyeza mutwe. Museveni akeera ku makya n'agamba IGD abo baveeko baleke tobako nakyo bagamba kasita babba emaali ne bagiteeka wano. Museveni y'omu akeera ku makya mu kiwandiiko na odalinga IGD n'amugamba njagala okola okunoonyereza ku sipiika Anita Among. Ashegera Adolini nze maliriza era maliriza kuba president alinayo presa. Nze mbadde nze kuyisaawo katono era nvaako. Era zedda just mbadde mpisaawo ekyo. Okitegedde? Mbadde mpisaawo ako kabatuulemu. Nze mbagaye muliddawo munkomawo ka video kange kano ne mukeetegereza. Nze mbadde nkwaka analysis kange ku bipapula ebibiri ebyo. Nikiwalabye ejjo ero media nevayo n'ekyewakana. Media center nevayo n'ekyewakana. Okategedde? Kale atakuuma mpeera abankuumire katugende tulabe omukulembeze.
Tweyanzizza nnyo mukwano gwaffe n'owamutwe, weebale kwogera ebigambo, weebale gatta ddoboozi y'okulya bannayuganda, weebale kuba kitangaala era weebale kusomesa ggwanga. Tuli basiimu nnyo mwenna baganda baffe abavaayo ne feesi zammwe ne mugatta amaloboozi gammwe, abavaayo okulaba nga tutereeza Uganda eno era bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda etambula ate ng'egenda mu maaso. Tuli basiimu nnyo bakama baffe era tubasaba temujjangu okwo, tutambule bwe tutyo Uganda yaffe etambule, tube n'ensi ennungi gye twenyumirizaamu nga bannayuganda era etutwala mu maaso. Tulina okukkiriza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe tugenda kuba bawanguzi.